Wilson Yawerenga abadde asikaali yagudde mukaziwe Mary akero mu bulago n'amufumita ekiso n'amuta era nga bw'abadde agezaako okoddoka abantu naye ne bamugoba ne bamukuba amayinja n'emigo. Omukazi akwategage n'omusajja akwategage. Buli omu akwategage okusinga okusala mu nnoko. Byagala n'agamba omukazi nti ngeze kukola fajja n'atagenda kukola. N'akomosawa nga bbiri fajja n'ayingira mu nnyumba kati agenda okudda omukazi taliiwo. Omukazi egyo ssaawa 8 okw'ekiro omukazi atamidde. Poliisi eyanguye okumutaasa naye n'afiira ku kabangali yaayo. Omulambo gwa Akero ogusangiddwa mu kitaba ky'omusaayi era nga wabaddewo ekitundu ky'akambe ekyakozeseza. Abantu bavumiridde ekikolwa ky'owera okutta mukazi we nga nabo babadde basaba poliisi emubawe bamwoke wadde ng'abadde yafudde dda. Abatuuze basoose kutegeeza nga bwe balaba kyokka nga tebamanyi watuufu we babeera. Waliwo omusirikale wa poliisi atabukidde abantu nabo ne bamwambalira olw'okubayisa mu kibooko. Waliwo n'omutuuze ategeezezza nga bwe yalabye omukyalo ono ng'ataawa kyokka ng'abadde yakamutuukako n'afaamu. Poliisi esabye abamanyi abantu wano we babeera okubatuukirira era nga wayiseewo akaseera katono ab'oluganda lw'Owere ne batuuka nga bakaaba ne bategeeza nga poliisi bw'etafuddeeyo ku muntu waabwe. Soko wa poliisi atuuse ne batandika okwekebejja omulambo gwa Akero era oluvannyuma emirambo gyombi gisiddwa ku kabangali ya poliisi ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abatuuze bategeezezza ng'omukyalo ono bw'abadde ayokya kasooli n'okusiika ebiwowoolo era ng'abadde agenda kumusuubula ku makya. Ye ssentebe wa Kabowa Zone Judith Nsubuga akubiriza abafumbo okusonyiwagana okusinga okwetuusaako obulabe. Poliisi eganye okubaako kyeyogera ku nsonga eno. Omusaasi waffe atuuseeko ababiri bano we babadde babeera kyokka nga basangiddwa waka waabwe babadde tebamanyi kituuse ku bantu baabwe. Baliraana bategeezezza nga bwe bawulidde oluyogaano. Badde nje bawali ebikaji ne batwala saketi wano. Balwanyenye banga ddene kumakya bakera bukeezi. Ne kumakya bakedde kwekuba. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Club Kedde TV 1.